Ettutumu lireetera abantu amalala oluusi n'okuweebuuka. Ssebatta ono nze mbadde mugoberera okuva emyaka gyonna gy'obaddewo seejaanamu ebiri naye emyaka egiwerako nga nkugoberera naye siwulirangako ng'owemuse. Sikiwulirangako n'ayimba ekintu ne weekanga tunagambye atya. Sikiwulirangako n'omuntu n'ogumu. Naye ate ebikusika obitugamba ne tutegeerera ddala. Kakati bw'oba oyagala kumansa ntungo genda mu kisenge nga muli babiri n'omuntu gw'osobola okubeera naye. Okuwemula kubeerawo nga muli susa abantu babiri ate nga muli mu kifo ky'olukale. Naye bw'obeera mu kifo ky'olukale obeera mugwenyufu. Bw'oyogera ebitajja ku mmere omwana kintu kyakubuuza n'omugamba abadde ategeeza kitabo naye nga naawe olimba. Siraba lwaki omuntu ng'alina ebitone yandivudde mu ky'okkuza ebitone ate n'adda okwogera ebyesisiwaza abantu. Waliwo omuyimbi bamuyita Wabuuyi yeeyita Gravity Omutujju. Simulabangako nze okujjako ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu? Kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza. Era ekiruubirirwa kiki? Kufuna ttutumu. Abantu bayinza okukubira endulu bw'owemula naye we bikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Singa Ssebatta yali atuwemula emyaka 4 egiyise teri muntu ayinza kumwesembereza. Ate ne bw'oyagala kwogera bikusike osobola okubyogera. Abo abateekeddwa bitegeera ne babitegeera naye nga togambye mwana nti wano vaawo genda. Lwaki oyo Gravity Omutujju atuwemula? Waliwo n'omulala bamuyita Yasin Mukasa ate n'oyo we waffe eri Buddu. Ab'e-Buddu tutera kwekola ebyo yeeyita Lil Pazo. Ebyo ebintu bayimba byaki? Ebintu eby'okuyimba bingi nnyo. Tulabye abantu bano nga bayimba. Lidia Jasmine osimuulirangako ng'awemula. Naye alina byayimba nenda abantu balina obubaka bwaweereza naye ng'ate abavubuka byayimba byonna babyagala. Lwaki omuntu omulala alowooza nti byayimba tebajja kubyagala? Kyagala kwewa budde, kyagala kwesembereza abaludde mu kisaawe. Omulimu guno ogw'ebitone muzibu nnyo, abantu tebakimanyi. Era nabadde wano ne Karo Nantongo wiiki ewedde ne mugamba nti omulimu gwo sikusanyusa. Byoliko sikusanyusa bantu. Mwenna abalo nti omulimu gwo sikusanyusa bantu. Guno omulimu okufaananako munnamateeka bw'asiba ettaayi oba omulimi bw'akwata enkumbi. Ebyokusanyusa ezo ze nvendiirwa. Kubanga okuyiiya oluyimba ng'olwo bampisa embuga lwe baluyita batuyisa embuga nze lumpoomera nnyo ekyenkanidde awo. Okuluyiiya ebigambo endongo egendamu amaloboozi mulimu munono nnyo ekyenkanidde okuggyako nga weewaddeyo n'ogubala nti guno mulimo. Abantu terusobola kubanyumira. Naye tumanyi nti mu kusanyusa mubaamu ebikyamulakyamula abantu, ekyo kibeerawo. Nammwe ne bwe muba muyimba nalaba Matiya Luyima nagenda okumulaba wano mu Bat Valley ne mukyala we ne babaleeta neyo ne mbagamba babaleete nali ngenze ekyaggwa eyo ne babaleeta. Balina bwe basuulamu n'omanya nti baagala tuzuukusa. Naye ng'ate teweesisiwadde. Awo nno abayimbi naddala abavubuka mbakubiriza bwe muba mwagala okukuza ekitone n'okukiwangaalirako eby'okuwemula mubijje mu nkola zammwe. Era sitwagala kuwulira ddala nnyimba ezo za buwemu. Era oyo Gravity Omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS saagala kuziwulira. Gwanaaluzannya gwe nja okunenya kubanga saagala bali ab'ewaffe gye nava e-Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti
naye kiri eri bo bwe baba baagala okukyusa bakyuse. Ndowooza nti ebitone babirina naye bapapa baagala tutumuli amangu. Ebitone babirina bagende empola n'obugumiikiriza bajja kutuuka ku buwanguzi. nga bwe bababuulidde nawandika ekitabo kino Ettoffaali nga nnyumya olugendo lw'Ettoffaali lwazuukusa Buganda n'ekizimbe ekyo Masengere mwobadde oyogerera kyava mu ttoffaali. Eyabadde akwokya ebibuuzo bamuyita MC Walewale. Kirenzi kito simanyi oba kimanyi n'eby'Ettoffaali. Teyakutegedde teeka ettoffaali ddene ku mulimu ogwo era nateeka n'ekifaananyi kya Lord Fred Ssebatta mu kitabo kino. Kitabo kino nze nakiwandika nze kennyini nga mwebaza kubanga abantu bayimba ennyimba nnyingi ezifa ku ttoffaali era omukulu ono y'omu ku bo n'emirimu gye nkola era ekifaananyi kino ne nkiteeka wano nga bwe mumulaba wano. Era ekitabo kino ngenda kimutonera nga nkiwandiiseemu bw'anaava mu konsati atuule akisome ojja kukiwoomerwa. Kyovudde ositula baminisita bano ne babeerawo n'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda era n'ensonga ngenda kuzoogera naye kirungi nti oze ne ttiimu eno yonna wano mu Bulanga. Mu Bulanga abantu bonna bateekwa okujjawo kubanga buno bwe butaka bwaffe. Abamanyi nti Kabaka ye kitaffe. Buno bwe butaka bwaffe. N'olwekyo abantu bonna abali wano mu Buganda twagala ne bajja wano waabwe. Kati mukoze bulungi ne mujja. Era neebaza nnyo bannabitone abakuukuutivu nga Fred Ssebatta, Matiya Luyima. Naawe Lydia Jasmine ojja kufuuka omukuukuutivu bw'onoomala mu kisaawe ebbanga bano lye bamazeewo. Naye mbeebaza kubanga Fred Ssebatta kuba kati gwe tuliko bano nga nkondoze kubanga bwe bakuyita embuga yagenda n'ayimba akayimba sampidde waggulu nga jjanza omuliga n'Abaganda baabunyooma obwedda. Bw'oba ojja embuga ojja onywedde tuli kwono. Naye byembeebazaako biri mu biti 5. Fred Ssebatta kye mwebazaako kiri mu biti 5. Ekisooka azimbye nnyo obuwangwa bwaffe. Singa owuliriza ennyimba ez'enjawulo tetuyinza okwogera eby'obuwangwa ne tuzibya obudde, naye akayimba kamu kayinza okukola omulimu gweffe gwe tukoledde emyaka n'emyaka. Azimbye Oluganda, ekyo kyakubiri, olulimi Oluganda. Ennaku zino tusoosowaza Oluganda era tukubiriza abantu bayige ennimi zaabwe n'obuwangwa bwabwe. Ekyewuunyisa bw'osanga abagwira n'omala obagamba tomanyi lulimi lwo bakunyooma nnyo, ate bw'obanyumiza obuwangwa bwo bakwesiimisa. Twali wano enoze era mu kisenge wano wenali nnyumiza be nali nabo mu Amerika, be nasanga eyo mu Amerika nga munyumize enkola ey'ebika nga bw'etambula mu Buganda. Nendaba nga anakuwadde n'okunakuwala ne mugamba lwaki otunula bw'atyo, nanga nti nze banzaalira mu apartment, nakulira mu apartment, nange nawasiza mu apartment. Obulamu bwange apartment, oyinza okuga nti apartment bwe buwangwa bwange. Naye gwe bino byonna byombuulidde ffe tulinga abali mu bbanga. Musajja mu Amerika muzungu, naye ate osanga abantu abaffe bekyo nga tebakimanyi. Akati bano okweyambisa ebitone byabwe ne batuyigiriza Oluganda n'obuwangwa, tulina okubeebaza. Okuyigiriza mu luyimba olwo ddoyo w'omwana mulimu ebyokuyiga bingi bw'oba yagadde okubimanya.
Omusajja Ssemaka yandibadde alina buvunaanyizibwa ki? Emirimu gyonna omukyala yamubuuza amaduuka g'ogaggula eyo gy'okeera mu luyimba olwo. Kirowoozeeko amaduuka g'ogaggula oba ofiisi ezo gw'oziggula. Okuyigiriza, okusanyusa n'okuwummuza kikulu nnyo okwewummuzaamu. Era nkubiriza n'abantu, nalabye bano ono abadde ayogera nga kalabalaba balina ttiimu wano bagenda ne bakwata obuntu. Omu ku bannaabwe yampadde eddoboozi lyange nali ŋŋamba abantu abaye mwewummuzeeko. Toyinza kubeerawo ng'okola bukozi mirimu gyo kati owummulako ddi, sanyukako, obeera n'abantu. Ekyo nakyo kikulu nnyo mu bulamu. Era omuntu atawummula afa mangu. Kakati mutuwummuza ne tusanyuka, n'oseka n'okola otya, aze n'ebirowoozo n'obyerabira. Ekyokutaano, okuzimba eggwanga. Bantu bameka? Akati oli kazi mukyala Bigi akoze omulimo, alina kyasuubira okuteeka mu nsawo. Naye abali emabega w'omukyala oyo bayitirivu. Abagenda oba okukola biki, abakola biki mu bivulu, abakola emirimu miyitirivu, ab'ebyuma, egyo emirimu egiri awo tegimanya alina. Emisolo gavumenti gyekuŋŋaanya. Kale nnyinza okugenda n'enjogera ebintu bingi naye nnokoddeyo ebyo 5 ku Fred Ssebatta. Okuzimba obuwangwa waffe, okuzimba olulimi lwaffe, okuzimba okutuyigiriza, n'okutusomesa ebintu ebyenjawulo, okutuwummuza, ate n'okuzimba eggwanga. Oyinza okuba mu bulamu bw'ensinga ebintu ebyo 5. Bakubuuza okolako bimeka ku ebyo 5? Kyebuuze. Kikulu nnyo okumanya nti ebitone bituweebwa Katonda. Naawe obadde oyogera ogaanye nti Katonda yampa ekitone. Ono gumulaba makanika ono yayiga ebyokkanika naye n'avumbula ekitone kye mu kuyimba. Osobola okubeera munnamateeka, nze ndi munnamateeka, naye osobola naawe okuyimba. Nali nnyimba olumu mu kereziya, ono awuba omukono n'aŋŋamba jangu otwegatteko, nga naye simanyi nsobola okuyimba. Era singa najja mu kisaawe kyammwe singa mbali bubi. Omanyi okukuba ebivuga, omanyi okuzina amazina. Nandujja alinnya ennyonyi n'agenda abantu gye batatuukanga. Kuyimba, kuzina mazina. Ng'ate omuntu oyo yasoma eby'ebitabo bitannakikola. Oyinza okuba olina ebitone mu kubala ebitabo, mu kulima, mu kusuubula. Katonda bw'akuwa ekitone, oyinza okusalawo okukyeyambisa oba okukituulira. Katonda yakikuwa n'akuleka. N'olwekyo nkwebaza okunoonya ekitone Katonda kye yakuwa n'okimanya ate n'okikozesa mu kuyimba n'okutusanyusa. N'ayimba ekintu ne weekanga, tunagambye atya? Waliwo omuyimbi bamuyita Geresom Wabuyi, yeeyita Gravity Omutujju. Simulabangako nze okujjako ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu? Kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza. Era ekiruubirirwa kiki? Kufuna tutumu. Abantu bayinza okukubira endulu bwewemula naye we bikoma, kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Lwaki oyo Gravity Omutujju atuwemula? Waliwo n'omulala bamuyita Yasini Mukasa, ate n'oyo we waffe eri Buddu. Ab'e Buddu tutera kwekola ebyo, yeeyita Lil Pazo. Ebyo ebintu bayimba byaki? Awo nno abayimbi naddala abavubuka mbakubiriza, bwe muba mwagala okukuza ekitone n'okukiwangaalirako, ebyokuwemula mubijje mu nkola zammwe. Era sitwagala kuwulira ddala nnyimba ezo za buwemu. Era oyo Gravity Omutujju mwabakola ku BBS, ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS. Saagala kuziwulira, gwanaaluzannya gwe nja okunenya. Kubanga saagala bali ab'ewaffe gye nava e Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba ntya?
naye kiri eri bo bwe baba baagala okukyusa bakyuse. Ndowooza nti ebitone babirina naye bapapa baagala tutumuli amangu. Ebitone babirina bagende empola n'obugumiikiriza bajja kutuuka ku buwanguzi.